اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا يدافع والآمر بما يشاء. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. tumwebaza nyini buyinza akyatuwadde ku kyengera ky'obulamu. Obulamu kikulu nnyo. Bw'ofunanga akadde nga kano tokazanyirangamu, kuba tulina biseera ku nsi kuno, era bw'ofuna ebiseera nga bino bikoleremu omutonzi kye yeetaaga. Abantu bali wansi balaajana, ebiseera babyonoona. Bagendanga mu masappe ne bagenda mu abuligato, bali eyo tebakyasobola kudda. Waliwo abagamba nti tulabye ebiseera ebikola tubirina, tetukyasobola kukola. Naye ate abalina ebiseera ebikola era nga balina obusobozi obukola tebakola. Ebyo ebigambo byabwe. Naye bw'ofuna akadde kano kadde, era eno ensi eriko ebyokuyiga bingi. Eno ensi tulina ebiseera bitono nnyo ku nsi kuno. Bangi be tuziise, abagagga, baminisita, bakabaka, abaki bonna bali wansi, baliko biseera, naffe tugenda kubeerako biseera. Katonda bwe yali ayogera mu Qur'an yaga nti yasaluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'ani. Bimusaba ebiri waggulu n'ebiri wansi. Waggulu bamalayika bamusaba obbasaasira, bamusaba obbasonyiwa. Ate wansi al ibadu, abaddu, basaba obbasonyiwa, basaba obbasaasira, basaba ne riziki. N'agamba kulla yawmin huwa fi sha'ani. Ye buli lunaku abeera mu mbeera ndala, wa fi sha'anihi, ne mu mbeera ze. Najjulula asula mu geeti n'aleka eyeggaza akakondo, agenda okweggula, mulirwanaawe afudde. Wa fi sha'anihi, ne mu mbeera ze. Najjulula minisita n'aleka asula ku street oyo. Wa fi sha'anihi, ne mu mbeera ze. Najjulula dokita n'aleka bajjanjaba. Dokita Kiyingi yalika kensa nnyo mu mitima, yajjanjabako ne ku pulezidenti wa America Bill Clinton. Naye ate ekikwewunyisa, dokita ali wansi yeebase, be yajjanjaba bakola ki? Batambula. Kaseera tozanyisa biseera.
guno omulembe tegukyaliko omuntu kwebuulirira ate olaba ow'emyaka 9 abonyabonya ba myaka 2 tekukyalina tewakyali abantu bali ku duniya yaabwe naye ow'ekyenda abonyabonyeza owabiri kati ono owabiri ali awo n'essuubi lyamugwako dda ali awo tasuubira naye mungu kirungi gwe wonoobereza emyaka 3 oyo akubonyabonya anaabeerawo gwe abantu bakyali bali ku byabwe ekifo kyalimu yamanyi nti yakisooseemu bakasi mu mulumba tebaalina magye babudala zaake matovu bajjajja Semakula eyasooka okubeera mufuti abo baalitambulanga carefree bano abaleyo balina SFC abalala bambala makanzu no bayita bahaji naye nga ziri muli bantu bali ku byabwe bino tebabisubira kawe basajja kawe bakazi bali ku byabwe bo tobabuulira ebyo bo bali ku duniya yaabwe omuzaano mubagaba ebintu ebyabbaawe n'akolutooma n'agamugaba mutya ne bamuga Katonda bw'agamba n'ayingira mu kisenge yajja bwerere n'agamba kale ne muyino mu bigabe nayo yali mmaliye abaali bagaba ne badduka tewali era musiraamu nkubuulira kola eddiini yo naye abantu tebakyebuulirira ono Sheikh Dr. Bigabo yayogedde omuntu ofumiitiriza ekifo ekyo gw'osooseemu bameka abakirimu bameka omusajja oyina n'envi oli ku mugo gwa ntaana la ilaha illallah Umar ibn Abdul Aziz bwe bwali obulwadde bumuluma nga agenda kufa Umar ibn Abdul Aziz khalifa wa 5 kuba yeko omulembe yali afuga n'agamba abamujjana baga mundeetere ku ssanda zange ze mugenda okunziikamu ne bazimuleetera n'azitunako n'akaaba amaziga n'adda ku kisenge n'agamba ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya singa okufa kwe kwali enkomerero yange essente zange tezingasiza obufuzi bwange buzikiridde ebyo yabimaliza yagamba ya man la yazulu mulkahu irham man yazulu mulkahu owange gwe obufuzi bwo butavaawo saasira oyo obufuzi bwo buvaawo bano abali bamanyi nti webali naye tayinza kuddamu awo n'agamba nti wentudde wano waliwo abaaliwo yamanyi nti yaliwo era we wenkomerero naye ffe tutunula nga seeka bagaa nti sookayo mutwe muteekeeko tewali atagenda kwebakako mu maviivi taliyo sumulula basibiddeeyo basumulula mangu mufukamire temumukubayo bafukamira yongezaako eno ateredde baba tibamanyi bagaleeta ekifunfugu baba bamanyi baleeta ettaka gomvu baliteeka ku kibegabega ateredde baleeta emiti nga bateekako tebeeguya awo weetaaga mirimu emirimu giruwa emirimu giri luddawa oli ku nsi okuŋŋaanya waliwo ebintu byolina ne bebakubuuza nti bino wabifuna otya nga toyinza kubinnyonnyola Umar ibn Abdul Aziz lumukawalako ekajja waali ne kamugamba taata bangulireyo olugoye lwa Idi n'akagamba gumiikiriza kangende ndeete ssente n'agenda ewa Treasury n'amugamba waayi ku musaala gwange mpaako ekitundu ekisigaddeyo n'okimpanga omwezi guweddeyo yamugamba amiru minina bw'otootuukeyo sente yazivaako n'adda n'agamba kawalake nti waayi guma saaliramu ezo z'olimu sente be tunaafuna tujja kukugulira olugoye bano abaleero batunuulire tekyali era baddu ba Mungu abalungi abantu bali ku bintu byabwe kale wewunye ku ssanda tekuliiko na nsawo tekuliiko nsawo
haramu omukuŋŋaanyiza naye abagendo mweyagaliramu bajja mweyagaliramu ng'oli wansi naye ng'oli wakubuuzibwa min aina ktasaba wabijjawa naye nga bali be balinawo omugundi byotoole ne byonooli okuŋŋaanya sente ozeetaaga abamu bazina ne mayumba baanikako n'okwanika mwe muli n'abagamba nti sente zenina zisobola okwalirira okuva esembabule paka Kampala omulala n'agamba zenina zisobola n'okufumba ente kale ne bw'onoobeera nazo ate mmwe abafunye ku chansi okumpulira sente abagagga bazinamu emirundi egi gweomusiraamu ozinamu ena naye bali balinamu emirundi emeka bwe wabaayo omulala ojja kuwanika omukono ŋŋambye nti waliwo n'omutendera guno omutendera ogusooka kulya mulimu abatakyasobola nakulya hafu kiro y'ennyama omutendera ogwekubiri kusula omutendera ogwokusatu kwebaka omutendera ogwokusatu kwevuga ogwokunazo osaddaaseeko naye zisadde si sente zo kati gweoli mulekaaya yalirira naawe afumbise ente dwe tetuwona mbalayirira Mungu tetuwona guno omulembe gwe gusinze okusoma mu mirembe badokita ba ustaavu ba PhD naye tewali mulembe gusinze kwonooneka bwonoonefu nga mulembe gwaffe naye abasajja bali abaali bataasoma bategeera omutonzi Semakula yalina ebintu bya supirimu Semakula eri ewaffe e Butambala yabagamba bannange mulonde omuntu muwe ebintu bimmenya bannange munzijeeko obuvunaanyizibwa paka le baalonda namugamba ebintu biibyo ŋŋenzeka yafa n'emmoloka ye basindika nansindika okwaka bano tobagamba ebyo naye ffe tetufaayo omumanyi omwe yaleeyogera nti dhahaba ahlu duniya biduniya bagenza abantu b'ensi walam yadhuuku atyabu duniya tebakombye ku bwomerevu bw'ensi ne bamubuuza wama atyabu duniya bwe buli obwomerevu bw'ensi n'abagamba maarifatullah kumanyani kutegeera oyo kiki ekyakuleeta wavaawo waggwe weepankira ku bantu ofa n'olunaku teruyita ng'oli wali owunya n'omumanyi munaga nti ra'ayina ahlu duniya tulabye abantu b'ensi abalina essente bwe batambudde bagenze na ssanda ssatu ne tulaba n'abo abatalina ng'asaba busabye ekyokulya naye bw'afudde agenze n'essanda ssatu naye bonna bagenda kubeera mu kinnya ekigenda okubaawula wakati waabwe ntaana eri omu okumubeerera ekyejjana omulala ekyomuliro Allah watulagawa ebintu byonna ate kati omulembe gwajja wano osomerawo ku masimu osomerawo bwoliwa kakati oneekwasa ki otunula n'omulembe noga nti tugenda wa kiki kyetuliko kiki kyetugoba abantu ne batuuka n'okuga nti owayi kiki lwaki toleka bantu mbaleke kati ndagewa wavaawa waje wava ludda wa bameka babaddeawo tumusaba Ssebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi eyatuleetera ekyengera ky'obusiraamu twandibajjeewo mmwe mwanditujjeewa singa kati tuli mu kukuza nnaku tugenda kunywa mwenge ku busungu bw'olina n'amaanyi g'olina ng'otamidde ani yandikutaasiiza ani ku busungu bw'olina naye Mungu yatuwa bannange obusiraamu Allah Mungu yatuwa wallahi kyekyengera kyeyatuwa mu byengera byonna ate kyogenda nakyo bino byonna mulabe ddule tetulina ate ntera okugamba abantu mu nsi tetulinaamu kintu wallahi tetulina mu nsi kyetulinamu gy'emirimu gyaffe zino engoye zogamba ngoye zo naye olufa bwoti basooka kukwambula ki
emmere gy'olya nti mmere yange bw'omala okugirya ogenda wa? Gino gy'emirimu gyo tetulina mu nsi kyetulinamu swala zaffe ibada zaffe byetugenda nabyo. Era bw'ojjamu engatto zo n'oyingira n'ojja wano ozze ku bintu ebiri pamanenti tebisikirwa mwana kaaba omukyala kebe famire naye biri babyepankirako biri. Bwe bukyanga ofiirwa abantu wali owuliddeko ng'oyita ku nnyumba owa impise ku nnyumba wali ewa haji balwanira swala ze, balwanira mayumba g'abapangisa agamuyisaako eswala. Kale n'olaba omuntu olu n'akola ebibye n'aleka ebibye n'akola eby'abantu. Tusaba Mungu atunywereze mu busiraamu. Mu ddakiika zino tugenda kwejjukanya ku aya eyo esangibwa mu surati Al-Imran. Katonda inna Allaha astafa, Katonda yayawula. Zino ennyumba nnya yazoogerako ezo zaali nnyumba mu mayumba. Yayawula Adamu. Mu kwawula Adamu, mu kumwawula Adamu yamwawula mu bitonde. Adamu teyakaabirako mabeere. Adamu tebamuyigirizaako kutuula nga ffe baatuyigiriza. Adamu tebamuyigirizaako kuyimirira. Genda oyimireko yakuba mu ngalo ng'oyimiridde olabe kyanagamba omuyimirireko wali. Lwaki onnyimiriraako wano? Toyina na mpisa. Naye nga luli wayimiriranga n'akuba mu ngalo. Genda osekereko wali olabe. Oseka ky'oyagala kusiriwala. Toseka ki? Naye nga luli wasekanga. Ebyo Adamu teyabirina. Adamu kyali kintu nga bamalayika bakiyitako. Bw'okikuba mukivaamu eddoboozi. Katonda n'agamba kun fayakun, ne kibeera omuntu. Adamu n'abeera omuntu n'atuula. Omwoyo ne gugiranika okutambula. Ne gutuuka mu mutwe n'ayasimula. Malayika ne zimuga agamba alhamdulillah, n'agamba alhamdulillah. Kye kigamba Adamu kye yasooka okuyisa ku lulimi. Kigamba kitya? Abamanyi bakivunulamu emirundi ena. N'agamba ekisooka omuntu bw'aba akyokedde tahmid abeera atenderezaani. Manyi omu n'agamba omuntu bw'aba akyogedde athana abeera asuuse Katonda okumusuuta. Ya khaliqu samawati wal ardi ya man laysa lahu akhirahu wala awwalahu wa ya man biyadihi almalakut, okumusuuta. N'agamba ekintu ekyokubiri arridha, ekyokusatu arridha, omuntu akyogera Katonda amusiima. N'agamba ekyokuna ashukuru, omuntu wakyogera abeera akoze eki? Yibaziza. Era bwogera ntunuuliranga bannabbi bebeebaza nga bakyogera. Wetera Katonda bwe yatula nti walakad atayina Daawuda wa Sulaymana ilma wa qaala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Bakozesa kigambo ekyo. Era nabo baali basiraamu. Amatendo gonna ga Allah ye yatusukkulumya. Mazima twawa Daawuda ne Sulaymani okumanya. Si eno yirimu olwaliro gye mulimu eri irimu yali ndala. Yirimu ey'okumanya ebinyonyi bye bikigamba, ey'okwogera ebisolo, okumanya kw'ebisolo, ey'okuwulira ensanafu kyegamba. Kuba ensanafu Sulaymani yali ajja n'amagye ge, ensanafu n'egamba ginne wazo abange muyingire ebisuubya mu Sulaymani tababeetenta n'amagye ge. Sulaymani n'awulira ensanafu n'aseka. Naye Sulaymani yalinga wano e Namulanda ng'ensanafu eri mpigi. Eyo yiri mutogizanyisa. Sulaymani yayina obufuzi Allah ng'akumanyira mu mayiro 100 obugenda mutuusaako bulabe. Sulaymani yayina amagye ga miteeko eki mu majinni, mu bantu, mu binyonyi. Bwe yalinga atambula ebinyonyi byakolanga security. Amajini ne gasaggula abantu ne bavaako emabega. Wetowulira bwe yagaa nti ya ayyuha wa waritha Sulaymanu Daawuda wa qaala ya ayyuha nnaasu ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay. Wulira ebigambo byayogera nti Sulaymani n'asikira Daawuda, yamusikira obwannabbi. Kuba Sulaymani yayina abaana bangi, mbanya Daawuda kumpi baana 17. Ni ono ye yavaamu ye yasikira kitaawe. Yamusikira obwannabbi
n'obwakabaka. Ya ayuha nnasu, abange mmwe abantu, ulimna mantiqa tayr, twaweebwa okwatula kw'ebinyonyi engeri gye byatulamu ne tumanya amaloboozi gaabyo ki kye bigamba. Wa utina min kulli shay, ne tuweebwa buli kintu kyonna omufuzi kyateekwa okubeera nakyo: amagye, ebyokulwanyisa, empuliziganya, entambula. Sulaimani yalina amagye, yalina empuliziganya eziri international. Ku mulembe gwe tewayogera kigambo okujjawo ng'empewo zikimuleetera. Sulaimani bwe yayagalanga okutambula yayinanga ekiwempe kyekwatuula n'alonda abamwerekera. Yasookeranga ku bamanyi be bamutuulanga ku lusegere, nazzaako abakungu, nazzaako abantu ba bulijjo, n'agamba empewo mutusitule. Empewo ne zimusitula, bali mu bbanga banyumya. N'atuuka awo n'agamba mutusseeko wansi tuwummulemu tubeeko ne bye tulya. Empewo ne zimussa wansi, n'agamba amajini mufumbe emmere. Amajini ne gafumba emmere. Omumanyi omu gagifumbira mu ddakiika 3, omulala n'agamba kwali kukandaaliriza ddakiika 1 n'ekitundu. N'annyonnyola n'agamba nti Sulaimani yatuma entebe ya Balqis, ejjini ne limugaa ngenda gikuleetera bw'onoogenda okuyimirira okutereera ng'entebe ekoze eki. Ifuritu n'amugamba oyo aluddewo n'ogenda okuzibula ng'entebe ekoze eki. Sulaimani yagenda okuzibula ng'entebe eri mu lubiri. Bannawo okuzibula kutwala eddakiika mmeka? Okuzibula yagenda okuzibula ng'entebe eri mu lubiri. Olwayo we twogera abazungu banoonya tekinologi, Sulaimani gwe yakozesa okuleeta entebe y'omukyala, naye tagijja wano Kibuye. Sulaimani ali Baitul Maqdis, entebe eri mu kibuga Thana, mu kibuga kye Yamani. Oyo omwepankirako entebe naga nti ddakiika 1 na kitundu. Amajini be gatandika okugabula gatandikiranga ku bamanyi, ne gazzaako abakungu, ne gazzaako abantu ba bulijjo, ne bamaliriza okulya. Obukoowu ne buggwamu, n'abagamba mutusitule mututwale, ne zimusitula. Bali mu bbanga bagenda banyume batudde nga bw'otudde ku kiwempe, ne zimukuba ku haramu. N'atuuka ku haramu n'agenda n'akola umura, n'agimaliriza. Ali n'abantu be bano bonna bye bakola bakoppa bali. Bwe yali amaliza banaatera okusitula n'akoowula abaaliwo, ayyuhal hadirun, abanga abali mu kifo kino. Ekifo kino kye mulimu mugenda kuvaamu nabiyul arabiyu, nabbi omuwarabu. Sifatuhu kadha wa kadha, ebitendo bye byebiti bwe biti. Yuta nasru ala man nawahu, agenda kuweebwa okutaasiwa eri anaabamulumbye. La yakhafu fillahi lawmata laim, tagenda kutya kwa munenyi yenna anaabamunenyeza nga munenya kulwa Allah. Abaaliwo ne bamubuuza fama diinu yadiinu bihi ya nabiya Allah, nabbi oyo agenda kusoma ddiini ki? N'abagamba yadiinu bidiini alhanafiya, agenda kusoma eddiini eyawula Katonda, albaida, eddiini enjeru. Gwe tolaba nabbi Muhammadi tatugamba nti tarakutukum ala mahajjati albaida lailuha kanahariha la yazigu anha illa haliku, mbalese ku kkuba ejjerufu. Emisana bwe libeera n'ekiro tewali agenda kulijjawo okujjako okulivaako wakuzikirira. Bw'ova mu busiraamu obeera okoze eki? Tusaba Mungu atunywereze mu busiraamu. Ne bamubuuza kam bainana wa baina khurujihi ya nabiya Allah, banga ki wakati waffe ne wakati wa nabbi oyo? N'abagamba mikidaru 1000 ami, emyaka 1000. Bakaaba amaziga obutalaba ku nabbi Muhammadi. Ate baali bawangaala, baali bawangaala emyaka 1000. Olwaliro omuntu gw'obanja n'agamba nti sente zo ngenda kuzikuwa mu 2009. Anaaba anaakusasula oyo, anaaba anaakusasula. Ekyasa kirimu emyaka 10. Kati olwayo tuli mu 2000 mmeka? Tubuzaayo emyaka emeka okuweza 10? Mu 75 gigatte ne gyolina. Mu 75 ffenna tujja kuba tufudde 29, nga waliwo abo be mulaba abo be bali akulu abo, be baamiira b'emizikiti, abo be mulaba abo. Era nga bino bagenda binyume be balaba. Twagendanga ne ku muzikiti ne maama ne babaawo abasajja abasomesa abantu. Nga wallahi nga tuli wansi twebase.
abe mulaba lumo wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu yayimira muzina abagamba nti abange ekyasa kino kinagenda okuwunzika ffenna tujja kubeera wansi nga twebase n'asonga ku muvubuka yali wa myaka 10 n'agamba okujjako ono kyagenda okuwunzika bonna nga bali wansi ng'aliwo kati tugenda bina babonyabonya abantu tababirowooza nako bagamba ezo nfumo zaabwe ye tulagawa batunula ku magye ne batunula ne ku mmundu tetuyina ale mu kirowoozo tekiriimu kale n'osanga omusiraamu nga talina ssuubi lyonna ssuubi lyamugwamu dda era gwe omusaana ayogera eno Uganda tekyavuwa muntu atalina muntu lwaki weepanka lwaki gwe Mungu gwe weyumiza okujja Kurani ogisoma olyawo kegamba tojite naye Mungu ebyobufuzi yabiteeka ne mu Kurani mu ebiri lwakuba bino ebyafaayo tubisoma tuyita kungulu naye mu mbeera gye tulimu tetulina njawulo wakati w'Abayisirayiri ne Firawuna naffe kuba abantu ba Firawuna tebalina ssuubi lyakubataasa nga bwegambye ono w'emyaka 2 essuubi lyamugwamu dda bino Mungu teyandibyogedde mu Kurani Abayisirayiri nga tebasuubira kuva ku Firawuna naye okumanya mu basiraamu ebintu bino tubisoma mubiyitako buyisi Firawuna n'aloota ekirooto ng'omwana agende okubujja mu buyinza agenda kubeera mu Isirayiri n'atandika okusala abaana abato basala teboogera basala kumpi abaana 9,000 sebo Katonda nga tusaze tubadde tusaba guno omwaka bwe tuba tusaze guno tuguleke okujja tusale n'abagamba guno temusala kati okujja musale yakulaga amaanyi Haruna n'azaalibwa mu mwaka ogutasalibwamu Musa n'azaalibwa mu mwaka ogukola ki naye ate okumanya basiraamu mwebulire Mungu okumanya wa kitiibwa omwana n'amuleeta n'akulira mu maka gani kiki kyoyagala lwaki kula bino ebintu obisoma obiyitako buyisi omwana n'akulira la ilaha illallah mumuzanyisa ne Mungu mumuzanyisa gwebi omuntu asoma Kurani Firawuna yabonyaabonya Abayisirayiri nga bakola enkya n'eggulo baliira ku mirimu Musa amugamba ate abaana b'Abayisirayiri lwaki obabonyaabonya Musa bwe yagenda n'ava e Misiri mukoddomi we n'amusibirira ebintu n'amuwa embuzi n'amuwa omukyala n'amuwa omuggo omukyala yazaalira na mu kkubo Musa n'alengera omuliro tebakyasobola gyagenda talabayo ne gyava n'amugamba tuulaawo ngende ndabe ku muliro guli n'atuuka ku muliro ogenda okutuuka ku muliro Musa gwayogera naye tamukola ki paka ole yamweyanja n'amugamba innani ana Allah gwoyogera naye yaani Musa egamba Allah bwe yanneeyanjula ebiyungo byange byonna byata nga buli kyonna kiyungo kiwulira eddoboozi ayogera n'omutonzi kaifa kana sawutu Rahman eddoboozi lya Mungu lyali litya eddoboozi lye Mungu n'amugamba wa ana akhtartuka fastami' lima yuha Musa nze nkwerondedde naye wuliriza bino bye ŋŋenda okutuma genda eri Firawuna Musa yamugamba ya Rabbi waj'al li waziran min ahli kale nteerawo mubeezi wakati wange kuba Firawuna olulimi lwange terusituka bulungi waj'al li waziran min ahli Haruna akhi Haruna muganda wange ushdudu bihi azri onyweze nayo omugongo gwange nga tugenze wa Farao kainu sabihaka kathira tugenda kutendereza nnyo wanadhkuraka kathira tukuogereko nnyo innaka kunta bina basira gwosingo tulaba naye Mungu yangu kadi utita suulaka ya Musa wiriddwa kyosabi ebyafaayo bino tubisoma tuyita kungulu naye ekikwewunyisa mu Bayisirayiri mwalimu abasinga Haruna obukulu ng'ate ne Tawuleti bagimanyi naye Musa yalondamu muki muganda we gwe yalonda Abayisirayiri baalimu naye yagamba Haruna akhi muganda we nawe yagala muganda wo era ntira okugamba abasiraamu mu famire weesambye baganda bo famire jjamu mwannyoko mukwano gwo
brother mukwano gwo nkulayira emikwano tugirina naye bwofa bwoti baganda bajja kujja kyebasooka okubuuza baganda be baluwa brother Sekimpi wano yafanze bwe yafa neŋŋamba brother wa mukwano wa nemuko wayiseeka ti jatugende tunaze kuseeka naŋŋamba banaatukkiriza ne mugamba nga lwaki tugende ne tugende Nakasero tutuuka ku mulyango ng'aliko omukambwe muzibu ne mugo waye twagala genda kunaza ku Sekimpi naga mugendayo nga baani namubuuza Sekimpi omuyita otya mukwano gwange ne muga ku mukwano gwe ne muganda we ani asinga awula ani asinga okuba okumpi ne mugamba mmwe ebintu temubitegeera ffe twandibadde tunaza ne Sekimpi tuli basiraamu ate ebintu bitegeera n'okumuteeka mu ntalo lwakuba ebintu bye mukola temubitegeera tareekhi muzisoma mutya nabbi waffe Muhammadi yayina mikwano gye ng'asookera ddala yaani Abubakari ne kuddako Umaru ne kuddako Uthmani abo bonna tekuli yasembera kunaaza kakuba okumuteeka mu ntaana wabula Ali omwana wa taata we naye bano bonna baaliwo ba Uthmani ba Abubakari ba Umaru baaliwo naye nga Ali byonna n'agamba Ali gwogenda okunaaza Anas ibn Malik agenda kufukirira fulani ne fulani mugenda kunkyusa bwe mumala okunaaza munteekeko mu kisenge agenda okusaalira agenda kusooka kubeera Allah oluvannyuma bamalayika bwe mumala munzijeeyo abakkiriza batandika okunsaalira bwe bamala okunsaalira bona tewagenda kubeera imaamu bwe bamaliriza muntwale munteekeyo Ali gojjo bakulembera Fadhlu Kathimu malayika zijja kubayambako nga munsitula temujja kuziraba ate zo nga zibalaba gwe noova wano ne weesamba baganda bo bino ebyafaayo tulinamu ebyo okujjawo tusoma Kurani tutambula butambuzi kale gwe omusiraamu eyandibadde omunywevu ng'osoma Kurani eyandibadde omunywevu naye n'osanga omusiraamu ali awo yaggwamu dda n'essuubi tasha emyaka 2 golina aga 2 golina onoogenda okwezaana ng'ali luddawa la ilaha illa Allah banne nga tulabye Musa n'agenda ne muganda Musa bwe yatuuka mu Misiri yasooka kubuuza Haruna aluwa ne bamumuleetera Haruna bye bamuleeta n'amugamba Haruna oli nabbi yalina bizinesi z'akola n'azivaako naga ndi nabbi bye yakola yali yabivaako ne bagenda ne Musa bagenda ewa Firawuna Firawuna amugamba ti Musa tewatta omuntu n'odduka n'abigamba nabikola naye nakikola Katonda ne mwegayirira n'ansonyiwa awaka tuteekewo olunaku olw'okukuŋŋaana nkulage okkiriza nti enzikiriza kuŋŋaanya Abayisirayiri baluyitayo mu ziina ne Musa naye najja bali ne muganda we Haruna abayi mmwe musooka ffe tusooka kale mmwe musooke n'abagamba wayilakum taftaruna ala Allah muzubula ku Allah ebintu Jibrilu n'amugamba ya Musa irfiq ibadi abaddu bakwate empola abo boboggolera bookambuwalira olwalwo balaba bakafiri enkya bajja kusiramuka Firawuna ne bakole Firawuna yakuŋŋaanya abalogo buli mulogo ng'ayina omuguwa buli mulogo Musa n'asuula omuggo gwali emigwa n'emiggo egy'abalogo 7,000 gwayagala n'okumira Firawuna abalogo ne bagamba bino tebiva wa Musa birinako gye biva bonna ne bateeka ebyenyi byabwe wansi ne bagamba amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Haruna tumaze okukkiriza Katonda omulezi w'ebitonde Katonda wa Musa nani awuza akugamba bwe bateeka ebyenyi byabwe wansi Allah yabalengeza ebifo byabwe mu ejjana la ilaha illa Allah gwafunye ku chanso okumpuliriza teri bitonde Mungu be yatonda ku mwaliro gw'ensi eno nga bikakanyavu mu mutima nga Bayisirayiri Omuyisirayiri Allah bwe yamulaga ku jjana ogenda okuva wansi nga Firawuna takyamukola ki takyamulabawo okujja ebyanyi byawe wansi nga imaani zikoze eki bamaze okulaba ku ki mumuzanya ne Mungu Firawuna abagamba basajja mwe mubadde ki amantum lahu kabla an adhana lahu mumukkiriza nga sinnabakkiriza oyo yabayigiriza eddogo
ngenda kubatulako emikono gyammwe n'amagulu nga mpanyisiganya bwe nkutemako okugulu okwa ddyo ngenda kutemako omukono gwa kkono bamugamba lan nu'thiraka ala ma jaana min albayyin tetugenda kugondera Firauna kwebyo ebitujjidde ebikakafu fe abalabye ne kujjana ejjana ya Mungu ogita ya muzannyo gwe omumanyi omu yagamba nti fe abantu ba nabbi Muhammadi Allah okutulaga kujjana byonna byolina mu ngoyo oyinza obbisaddaaka nojjamu n'olugoye n'oluwaayo ekanzu gy'oyambadde tekikumalira n'ogenda n'oleeta n'ebyewaka byonna n'obireeta tusaba Mungu atuyingize ejjana omanye ejjana tugigeraganya nakino ekiduniya ekigenda okuggwawo lwatolaba ula wasa omukazi naga omukazi gwe nawasiza hurul aini omuzanyisa waliwo nne yawasa omukazi munne namugaha muganda empasiza oli omukazi liri ttungulu tiye oli ettaala ne bwezikira omulaba naye namugjeeyo ku kyalo watatuuka bayaaye ntiye nkoya abayaaye bakuno nowasa omukazi ne bamumanyiira oli omukazi obulungi bwalina nakunoonyezaawo naye essimu yo nga teriiko nange essimu yabaddeko oba yabuzizza netiwaaka wamuleesedda namuleesedda ali waka namugaa tuula mu mmotoka tugenda omulabe ne batuula mu mmotoka ne bagenda yamusanga ku shedi nga atudde namugaa yoono nti ono Kamada ye yasooka okubeera naye Kamada baamuta ate John n'amukwata kati John yamugoba simanyi gyabadde ennaku ezo oddayo okunyumya onyumya ki la ilaha illa assalamu alaikum kuddayo okunyumya ejjana ya Mungu ogizanyisa ejjana ya Mungu ejjana ya Allah la ilaha illa Allah Omuyisirayiri najja ekyenyi kye wansi ng'amaze okulaba ku jjana bamugamba Firauni tekijja kusoboka Allah n'agamba Musa fa asiri biibadi laylan innakum muttaba Musa jjaba abaddu bange Firauni ajja kubatta ajja bagoberera mugende Musa n'akulembera abaddu bagenda ne bamuga oba wabuze dinekuba Katonda oli yagambye okukwata nti yaŋŋambye Firauni bwe bamuggyako abantu Jibuliru yajja n'amugamba Musa akugyeko abagoberezi oli kuki kadduka mangu ne kavuga ensolo ne kagenda kumpi mpigi kagenda kakuŋŋaanya Bayisirayiri abatamanyi bigenda mu maaso mujje tugende tulwane bebaga Katonda nga atugyeyo mangu ku nnimiro leero abala baali balima abala bazimba abatajja mu mpaka z'abano Firauni ne kabaleeta bali ne Hamanu bajja Musa ne bamugamba Musa omusajja wuuli ajja n'amugamba mulinde tugumiikirize omusajja wuuli agenda kututta Katonda utalina kyagamba Musa n'abagamba mugumiikirize Musa Allah n'amugamba kuba omuggo ku nnyanja omuggo n'agukuba ku nnyanja ne muvaamu amakubo 10 naga awuza akugamba Allah yajjayo enjuba n'agireeta miwaatwa n'agiyisa mu makubo 10 ne lifuuka lya kolansi bayitanga ku makubo nga bakwata ne ku mazzi bati nga bw'okwata ku bisenge batambula bagenda Mungu yalaga Abayisirayiri ebyafaayo ate Allah yayagala abasajja abo tebalina kye bataalaba okujjako okulaba ku mutonzi naye baawulira ku ddoboozi lye ng'ayogera ne Musa kuba Musa bwe yayogeranga okutandika okwogera ekitangaala kye kyamubikkanga bano ne batandika okuwulira ebigambo Allah byayogera ne Musa akati Musa Abayisirayiri abasomosezza Firauni katuuse ku nnyanja kagamba naye tulagawa Hamanu nakagamba tugende amakubo weegali kaali kaganya okugenda paka lekakola ki lekatambula kagenda n'aba n'ensolo zaako Musa olwo bamaze okusomoka n'ayagala okuba ku nnyanja eddewo Mungu n'amugamba waturukil bahara rahawan innahum jundun mughraqu ennyanja gireke nga bweri liryejje tugenda dizikiriza Musa n'aleka ennyanja Firauna n'amajjeege bonna ne bafa naye okumanya Mungu wa kitiibwa abantu bonna abaafiira mu nnyanja Bahamani bonna Allah yajjayo omulambo ogwo gwa Firauna Musa yasooka okutegeera nti Falaawo afudde n'agamba Abayisirayiri nti abaye mwategedde amawulire agaliwo nti Falaawo afudde ne bagamba oli tasobola kufa
era Abayisirayiri okukakasa baamala kulaba ku mulambo gwa Firawuna ne bakazibaga yono mwennyini. Ne wano mu nsi mulimu omusiraamu ng'amanyi nti gundi bwafa abantu bonna bafa mu Uganda. Muno mu Uganda naye ng'asaala. Kiringa nga boolaba abazungu baali bamanyi nti Pentagon yebakumba, watabeera Pentagon tebalina bulamu. Naye Mungu n'aleeta ekigezo Pentagon ne bagikuba ne basigala mu bbanga ne bamanya nti Katonda akola ki gyali. Naye gwe omusiraamu asoma Kurani ne weeraliikirira gwe. Ne weeraliikirira gwe n'otobaamu na ssuubi lyonna mwamulowooza Katonda alimba. Bolaba kana akasajja kano Kaguuni Mandela bamusiba emyaka 27 mu kkomera. Ne kabeera mu kkomera, kagenda okuva mu kkomera ne bakalonda tekayina mmundu, ne kafuga emyaka egi. N'abagamba nkooye nti munnange tukwegayiridde. Bakegayirira bakaaba ne kagamba n'abalala mufuge. Mungu kwe akakasajja singa kaali kasiraamu kandifunye ebi, kandifunye dunia ne akhira. Katonda okuwa kumatira tokiyita kya muzannyo, n'akuwa okumatira. Era mbakubiriza abafunye ku chance okumpuliriza, sabanga ku Allah, ayi Allah nkusaba ompe okumatira, kuba wagamba mu Qur'ani innahu huwa aghna wa aqna. Ye Allah yagaggawaza ate yakola ki? Yamatiza. Abantu tebamatira. Naye akakasajja ensi yonna yakewuunya emyaka egi. Bano baagala kufiira ku bantu. La ilaha illallah. Musiraamu kakasa Mungu. Allah olowooza aliyo mukola naga kulillahumma malikan tu'ti almuluka wa tanzi'u almuluka wa tudhillu wa tu'izzu. Ebyo byonna n'abyogerera nga tomutegeera. Wolowooza waliwo alina obuyinza okusinga ye. Bino bye mwalira biddeko ebya Musa Mungu byatunyumiza. Olowooza Mungu yateeka Mutesa sitore. Obiyibeti oganti bwekitiibwe kiba. Niyo omusiraamu n'olayira n'erinnya lya Mungu. Olayira erinnya lya Allah. Mungu ayina Mungu amuzanyiza. La ilaha illallah. Ate olaba yatusiba mu nnyumba okumala emyezi nga tutudde tetukola. Yanyoolamu bunyoozi ati ensi yonna moroka ne zibeera mu galaji ng'olowooza amafuta tewali, ng'ate amafuta gaaliwo. Abagagga ne bavuga obugaali ne bubamenya amagulu. Kumanya Mungu wa buyinza. N'amanya abaddu bange bali mu mayumba tebakola, mwe abatunda ebintu mukendeeze ku bbeeyi. Abayina geeti owaayo n'ogula ku ttooke nti amatooke gammwe mugaseera. Twagasaze besente mmeka? 15,000. Mumpeeko 2. Ow'amatooke bwagenda owaayi toguzeeko ku magi. Amagi tetugasobola ago. Mwaga sene mmeka? 13,000. Mumpeeko ettule 2. Lwaki tokakasa Mungu? Lwaki tokakasa? Lwaki? Oyo eggulu eryo mulizanyisa. Bano abeeyita bakirimaanyi kale awanike wali akatundu bali akataweza na kilo 10 akateeke mu bbanga. Naye era bwe yawanika eggulu eryo yatuuka noga antum ashaddu khalqan amis samaa'u bana. Mwe abaawaggulu ennyo, mwe ab'ekitiibwa ennyo okusinga eggulu lye twawanika. Nagamba rafa'a samkaha fasawaaha. N'awanika akasolya ne yenkanyankanya. Enjuba bw'eba ekyaliwo buli muntu waali enjuba wagikola ki? Kabeera omuwala oli tayinza kugamba waayo nsiikiriza siraba njuba. Naye waali wagikola ki? Wagirabira. Teyepangirwako. Ebyo bizannya ebyo. Kakati olwaliro tuli mu kiro, tuli mu musana, ate waliwo abali mu kiro. Kakati essaawa zino waliwo abeetegekera okusaala subuhi. Ate ffe tugenda kuwummula. Muteebereze. Ebyo singa bannabyabufuzi babirinako obuyinza. Waliwo munnabyabufuzi eyandigambye omusana tojja. Mala emyezi 3 nga tojja wano. Kuba mu kiro alina byayagala okukoleramu. Naye bimubikka tayagala. Biseera bigenda.
mwe basiraamu ffe tuli banjawulo nnyo, tuli banjawulo. Kurani terina kyetanyumya, yanyumya ku basajja bakiwagi nebanyumyako netunyumiza ku bufuzi. Kyova olaba Sulaimaani bwe yali afa yalaja neeri Allah ow'ekitiibwa n'asaba, ayi Allah obufuzi bwompadde tobuwaako anajja luvannyuma lwange. Omuntu bw'afuna obufuzi bwa Sulaimaani n'abufuna tubula bwe tunywera amazzi ku bafuzi bano abaleero. Naye yasaba, ayi Allah tobuwaako abanajja oluvannyuma lwange. Nolwekyo ebintu tebizannya, tuli ku kigamba alhamdulillah. Nabbi Sulaimaani kyeyayogera nakyo ng'atendereza Allah, kuba tukigamba kivunulamu enfunda nnya: okutendereza, okusuuta, okusiimibwa Allah n'okwebaza. Naye buli eyakikozesa kwebaza. Naye nga Adamu kyeyasooka okwogera ku mwaliiro gw'ensi eno, Adamu. Era ne Nabbi Ibrahimu yalaba Nabbi Ibrahimu yazaala leeti, yalaba abaana be nga bakulu, naye n'akoleeza edduwa, alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibari Ismail wa Ishaaka inna rabbi la samiu ddua. Amatendo gonna ga Allah oyo eyangabira obukulu bwa Ismaila ne Ishaaka, obukulu bwabwe. Inna rabbi la samiu ddua, mazima Allah awulira okusaba kw'omuddu. La ilaha illa Allah. Kati Allah okwogera istafa, yayawula kwawula. Adamu ye muntu mukulu, ate yakabira ku mabeere ne mukyala we Hawa, kuba Adamu yali mujjana nga atambula nga talina muntu, ng'ali mu kiwubaalo. Allah ow'ekitiibwa n'amuleetera otulo ne yeebaka, jamulubiriza olwa kkono n'amutonderamu omukyala. Adamu agenda okudda engulu ng'omukyala amutudde emitwetu. Abamanyi bagamba ekiwubaalo kyamuvaako olw'okulaba ku muki. Bamalayika ne bajja ne bamubuuza, Adamu oyo omumanyi? Nti ye mumanyi. Yaani? Ye Hawa. Eyo enkola ye y'abasajja. Omwagala? Nti ye mwagala. Ne zidda ku Hawa. Hawa oyo omumanyi? Simumanyi. Ye omwagala? Simwagala. Eyo enkola y'abakyala. Abakyala b'edda we yabanga akwagala tajjaho oluseero, tajjaho oluseero. Ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi bagenda mu lutalo lw'e Uhudi. Baswaba ne bava mu lutalo lw'e Uhudi nga bonna banyiikaavu. Omukyala ayitibwa Ummu Salama n'ababuuza, abange kiki nga temulina maanyi? Nabbi bamusse. Ne bamugamba nti Nabbi tebannamutta, wabula baawo gwe bayita Abu Salama gwe basse. Omukyala n'agamba, mbadde mmanyi Nabbi gwe basse. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Ayi Allah, nsasula mu musiba gwange guno ogunguddeko, onsikizeemu ekintu ekisinga okubeera ekirungi. Ummu Salama n'atuula idda neggwako. Ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi najja okumwogereza, waaye Ummu Salama njagala okuwasa. Ummu Salama n'agamba, ya Rasulallah, nga ndi mukyala mukulu. Nabbi n'amugamba, oba oli mukyala mukulu, nange ndi musajja mukulu. Ne Nabbi yali tagenda. N'amugamba, ya Rasulallah, nga nnina abaana. Nabbi n'amugamba, eky'abaana ky'olina nange nnina abaana. Abaana ba Abu Salama baana bangi. Olabe naye omukyala kwe yali ayagala Nabbi Muhammadi. Gwe teri mukyala yatuna mu kyenyi kya Nabbi Muhammadi okujjako nga yamwegomba. Abajjanga n'abaga, ya Rasulallah, njagala kumpasa. N'amutunuulira n'amuzaana, njagala kumpasa. Ya Rasulallah, njagala kumpasa. Sahaba yamuga, ya Rasulallah, omukyala wuli ayagala, oba tumwetaaga bw'omumpa. Naye Ummu Salama mu nkobe n'agamba, ye dduwa yange Allah gy'ayanukudde. Allah mpaddemu omusajja ow'ebbeeyi asinga Abu Salama, ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi. Abakyala tebajjaho oluseero okujjako bano abaleero. Bano abaleero asobola n'okugamba, njagala ompase. Bano abaleero. Nze edda natambulanga ne maama nga nze nkwata bagwanda bange tugenda naye ku mbaga, naye nalaba ku mukyala, nali muto nnyo.
nenda bakumukyala gwe basiba kadaali ng'akaaba maziga ng'akaaba ngamba ya rabbi nene guno gwakasiddangayo kulaba mukyala asibibwa kadaali ng'akaaba. Bano abaleevi babeera batwala bagenda bakuba jambo kuba gye bagenda bamanyiyo bagenda bakuba jambo. Assalamu alaikum. La ilaha illallah. Mungu tomuzanyisa jalla jalalu. Abaddu ba Allah balungi n'olwekyo abo yabasukkulumya abo Hawa ne Adamu bo baalabirawo tebakaabira ku mabeere tebabayinaako sitore zonna. Oli nabbi wa Allah ono mukyala wa Adamu nabbi Allah wekitiibwa n'agenda wa Nuuha ne nabbi Nuuhu eyo nno nayo yali nnyumba oyo bamuyita Abul Bashar Thani taata w'ebitondo owokubiri kuba yasaba amataba ebitonde ne bijjawo abantu n'akoola abantu emyaka 9 mu ameka. Abbe yali akoola baali bawangaala emyaka emeka be yali akoola owekitiibwa nabbi Muhammad yakoola emyaka 23 bakoola bawangaala 67 abasajja abo bawangaala. La ilaha illallah. Ate baalina amaanyi kuba n'abakoola mu myaka 95 Allah owekitiibwa n'amugamba genda osimbe emiti n'asimba emiti ebyo nno biseera emiti negikala myaka n'atandika okusala embaawo n'asomba embaawo ezo ng'azijja mu Jordan azitwala Lebanon gye yakoleranga eryato n'akolera ebyo byonna biseera n'akola eryato n'alimaliriza n'akoola abantu mujja abantu baagaana. Omwana n'amuyitako n'amugamba taata obajja eryato linaatambulirawa wano wagambye oli nabbi ate kati ofuuse mubazzi. N'amugamba mwana wange lijja kutambula eryato lijja kutambula. Omwana n'ava ku kitaawe n'atambula. Nuhu n'atandika okukowoola ekisajja n'ekikazi n'abuuza ya rabbi n'ateeka atya empologoma n'ente engo n'embuzi n'abiteewola n'abite n'amugamba nze nabitonda gwe biyite byonna bibeere mu lyato byonna n'abiyita ne bibeera mu lyato. Tunuulira omutonzi byonna n'abiyita. Omwana n'amugamba ya bunayya mwana wange jangu twebagale mwana wange ya bunayya rukabu maana mwana wange jangu twebagale. Omwana n'amugamba saawi ila jabali yasimuni min alma taata ngenda ku nsozi olusozi lugenda kunkuuma amazzi. N'amugamba la asima alyawma min amrillah tewali kwekuuma ku kiragiro kya Allah. Allah agamba wahala bainahuma almawju fakana min almughraqi amayengo ne gaziba wakati w'omwana ne taata omwana n'azikirira. Bannanga azaala ekibi akiwongerera. Adamu yawongera n'agamba ya rabbi inna buni min ahli kanaani wa mu bantu bange wa inna wa'daka alhaqqu endagaano yo ya mazima wa anta ahkamul hakimi gosinga abalamuzi bonna abalamula. Yamugamba innahu laysa min ahlika oyo si wa mu bantu bo innahu amalun ghayru salih omwana oyo akola emirimu emibi. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm Nuhu tonsaba ekyo kyotoyinaako kumanya. Inni aidhuka an takuna min aljahili Nuhu nkulabula obutabeera mu basiru. Olabye Mungu bwe yanyiiga era Nuhu yeetonda eri Mungu n'amusonyiwa naye ng'omwana yamuluma. Omwana we kati kyega nti Nuhu bwe yali akoola baali bawangaala myaka emeka. Oba ku mulembe gwe waliwo omukyala nga bemanya abakyala bebafiirwa abaana ng'omukyala akaaba maziga yeziribanga. Nuhu n'asembera waali n'amubuuza owaye mukyala gwe kiki ekikkaabya n'agamba nfiiriddwa omwana wange. N'amubuuza awangadde ebbanga ki n'agamba omwana abadde wa myaka 3. N'amugamba awangadde n'agamba yandibadde aweza ku myaka 5 egy'ekivubuka. Nuhu n'amugamba wajja kujja omulembe ng'omusajja omukulu afiira ku myaka 7-8. Omukyala yasirika yamubuuza nti abo banaabeera bantu? N'amugamba bajja kubeera bantu bajja kujooga omutonzi bakole bye baagala bazimbe amagoloofa Mungu agabajjemu bakole buli kintu kyonna. N'agamba abasinga obungi bajja kubeera ku duniya batono nnyo abanaabeera ku akhira. Omukyala n'agamba ogw'omulembe be gunsanga osirowooza nti nnyinza okuva mu kisiikirize ky'omuti.
ffe tubirabanga biseera ate ffe betunamala okugwera mu ttaka nga waliwo bali bajja kusaalira eswala zaabwe kuva ku subuhi paka ku asiri nga ziweddeyo basaale subuhi dhuhuri asiri magaribi ishai baddeyo beiraki mu ebyo ebiseera bigenda bifunda bufunzi togaa nti ebiseera byeyongerayo era gwe kwolabira baddu ba Mungu abalungi abalina ku myaka 4 myaka 5 myaka 4 olwayo tunuulira omusajja owedde w'emyaka 4 gyali emyaka gijjudde naye kati ku mulembe gwe tuliko ow'emyaka 4 gw'osanga ng'avuga biki ng'ayimiridde omulala omusanga ate mu Kampala avuga biki mwana wa tebakyasonga na ggalo wabula awanika kugulu noga oyo emmotoka tezimukoona enti aziraba nosanga omukyala myaka 4 myaka 5 ayambadde legingi n'ekikalu akubye atambula aliko ya free la ilaha illa Allah no yamugamba abasinga obungi bajja kubeera ku dunia batono nnyo abanaabeera ku akhira era nabagambye batono nnyo taddawo naga nti bwe biri ate mwe bamustamir Mungu abasaasire naye mugenda kuyita mubayite ku bantu abaali babasomesa omanye enkomerero egenda kubeeramu ebyewuunyisa egenda kubeeramu ebinakuwaza egenda kubeeramu ebisesa egenda kubeeramu ebinyamiza okanti mmwe mubasajja mmwe babagamba n'okwata sente mwalimu najja gy'oli nti tuwe ku ssente ez'okutegeka olukugana oyagala ki tuweeyo kilo 10 naga ngenda kukikuwa nakutuukira omulala hajja tituweeyo kilo nyama ey'omukolo naga kigero kimwe tubadde tuyagala kilo 5 ganone mmwe basajja mmwe la ilaha illa Allah naye ebikolobero baseeka bye tukola basajja mmwe ngenda ne mbatunuulira omusajja nakwata emitwalo 5 naga genda ogula ebintu by'abasiraamu naye n'okolamu bibyo yaziwaddeyo biwedde omukazi nejja sse n'agamba ogenda kugula kino kintu bwe kiti naye n'otobigula basajja mmwe Mungu abasaasire era nkubiriza omwoyo gwange nejja mu butakola shiriki naye enkomerero mugenda kugiraba mugenda kulaba abantu mwewuunye banga kiri etuliko lino banga ki bulaba abasajja bawangala kale oyo wa myaka 3 ffe tetusuubira na kuwangala 10 ate balina amaanyi abantu ba Nabbi Hudu balina amaanyi Qur'ani bw'oba ogisoma bulira Katonda bagamba allati lam yukhlaq mithluha fil abo tagenda kuddayo ku batonda Katonda okwogerayo statement bali beeyisa batya bali bononefu balina amaanyi babuuza ne Hudu ne baga man huwa ashaddu minna quwwa Hudu bw'otulaba ani atusinga amaanyi ani atusinga Allah namugabagambe yabatonda yabasinga amaki naye okumanya Mungu yanyiiga abantu abo n'abantu kuba bayina ennyumba za miteeko 2 bayina ensozi wansi mugundi zaabwe amayumba nasima olusozi n'engalo n'akola ekisenge mwe yebaka ne famire ze obutiki bwe wajjanga baddanga mwandaki omusana bwe gwayakanga baddanga waggulu bayina ennyumba za miteeko 2 naye Mungu yabajja mwandaki eyo la ilaha illa gotowulira bwagamba mu Qur'ani sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin hawiya ulira Mungu yaga fahal tara lahum min baqiya la ilaha illa Allah empewo yakunta kubo ennaku 8 n'ebiro 7 ennaku 7 n'ebiro 8 husuma ezigoberegana nga tesalako omusajja n'emujja mwandaki omusajja n'emujja wansi n'emutwala waggulu agenda okuddanga kiwuduwudu n'emujja kuno n'emukuba ekajjansi n'emujja kuno n'emukuba ekibuye abo bemulaba abo bajooga Mungu balina amaanyi abo bamalanga emyaka 10 nga tatunudde ku mufu emyaka 10 gomane nakumeka abo bemulaba abo omumanya agamba nti omusajja ono owaleero
akaggo ke kakwata ne yeesimbagiriza ng'agenda ono wali ku mulembe gwaffe oli ke yakwatanga ne yejjisa amannyo mu kamwa ennyama mu kamwa kana akaggo koolaba omukuto kwakwata oli ke yakwatanga ne yejjisa ennyama mu mannyo. Kati tugenda abaddu ba Allah balungi tugenda naye betusiba bikutuka naye ddayo ofumintirize mwe basajja mwe ddayo ofumintirize abaddu ba ensi eno yonna gye mulaba bino byonna okubeera mu nsi ffe tufuuse ensonga abagamba la ilaha oli ne bwagenda n'ayenda ku kisolo si musango okusinga kiri kyalimu naye gwe ebikolobero bye tukola tukola bino tukola biri emisana obeera kirala ekiro obeera kirala emisana obeera muntu ekiro obeera kirala emisana obeera muntu ne bakulaba oli muntu ate ekiro bijira n'otabuka n'ekiro n'otabuka tugenda eno duniya gye mulaba gwayagala entaana yo okubeera ennungi entaana okubeera ennungi Allah kola emirimu emirungi kino ntera nnyo okukyogera wentera okusemesa omumanyi yagamba nti twanoonya ebintu 5 twabisanga mu bintu 5 n'agamba twanoonya ekitangaala ky'entaana twakisanga mu kuyimirira kiro yimirirako ekiro yimirira. Ibn Abbas yagamba gy'okoma okuyimirira ne Allah gy'agenda okukoma okubeera nga akwewulira ku kiyamu nga takukandaliriza kuyimirira. Tukole ebintu ebirungi Katonda waffe byayagala naye tetugenda kumalako naye nebe tuba twagala tetugenda kumalako naye naye kye tuba tukola tukole ebintu ebirungi. Owekitiibwa Nabbi Muhammad yagamba omuntu ayagala okuwangaala obuwangazi obulungi n'agamba omuntu ayagala okweyisa empisa ennungi n'agamba omuntu ayagala okufa mu nfe ennungi n'agamba omuntu ayagala okusinkana Allah mu nsisinkano ennungi n'agamba omuntu ayagala okuyingira ejjana mu nnyingira ennungi beera ng'osomeddwa eno. Allahumma ij'al khayra a'malina Allahumma ahsin akibata fi umurihi kulli wa ajirni min khizyi dunya wa adhab al-akhirah. Eyeddwa gisomenga Allahumma ahsin akibati fi umuri kulli wa ajirni min khizyi dunya wa adhab al-akhirah. Eyeddwa gisomenga tekuvangako ku lulimi mudduwa Allah gisomenga mu bulamu bwonna mudduwa Allah mulungi. N'olwekyo ebiseera biweddeyo baddu ba Allah munsonyiwe ali ne bimundaba wano nva mu ddalasa okujja wano mbadde mu ddalasa eno ebadde yakubiri waliwo gye nasoose baddu ba Allah balungi eyokusatu bansonyiwe sijja genda neddayo kakuwumula naffe tuwumulemuko baddu ba Allah balungi naye nga namira omwoyo gwange nejja mu okweyisa obulungi. Umar ibn al-Khattabi Saad ibn Abi Waqqas yamuwandiikira ebbaluwa nga amuyita okuggula omuzikiti. Abayahudi baagaana obbawa ebisumuluzo ne babagamba muleete omukulembeze w'obusiraamu. Saad ibn Abi Waqqas n'awandiikira Umar ebbaluwa. Umar ebbaluwa n'agisoma n'ayita Uthmani n'amugamba Uthmani bampisa okugenda Baitul Maqdis ngendere ku bigere. Uthmani n'amugamba gendera ku bigere. N'ayita Ali n'amugamba Ali ngendere ku bigere bampisa ogende Baitul Maqdis. Ali n'amugamba gendera ku nsolo bona ogenda ku bigere bagenda kutunyooma batuyiseemu amaaso. Umaru n'avuga ensolo n'atuuka mu kifo ekiyitibwa Jabiya n'alabanga ekkanzu yeddugadde n'akuba ensolo nekka wansi n'ava ku nsolo n'abuuza omukulu w'ekitundu kinaaluwa. Ne bamuleetera omukulu w'ekitundu n'amugamba ndeetera essuuka nneesibe booze ekkanzu yange eno nina gye ndaga. Omukulu w'ekitundu n'agenda n'aleeta essuuka
Umar ibn al-Khattab ne yesibe suuka ne boze ekanzu nekala n'ayambala. Bwe yali abuulira abantu b'ejjabiya bino ebigambo bye yababuulira byali ebigambo bingi, naye bino bye najjamu ku bigambo eby'omuwendo bye yayogera. Yagamba, mbalamira okutereeza ebyo bye mukola nga abantu tebabalaba, Mungu ajja bateerereza abantu be balaba. N'abagamba mbalamira okwekubira kwa akhira, Allah ajja kubateerereza edduniya. Ebyo ebigambo longoosa byokola eno nga abantu tebakulaba, Allah ajja kukulongooseza abantu be balaba. N'akugamba weekubire nnyo ku mirimu gya akhira, Allah ajja kukuteerereza edduniya. Eno edduniya gye mulaba, edduniya temalikako. Era mmwe baganda bange abasomesa, bw'oba osomesa ng'omanyi onoonya ssente olabye, genda osomese, ajja bikkolera. Omusomesa w'eddiini teyandibadde ng'agamba n'ogundi, headmaster ssente mmeka z'onompa? Ya emitwalo 40, yongezaamu 10. Genda osomese, ajja bikkolera. Tuyise mumbe. Allah. Bw'otobeera mugumiikiriza ate saba Mungu akuwe n'omukyalo omugumiikiriza. Naye bw'otobeera na mukyalo omugumiikiriza, olwaleero abavubuka kye banaawasa twebuuza. Ate ebiseera bigenda kuddayo nga bakadde baffe bwe baali. Haji gundi ayina muwala we, Seeka gundi ayina muwala we. Naye kati olwaleero omukyala afumbirwa ayagala ki? Era abakyala balina n'eŋŋombe egamba omusajja omwavu ayagalwa ani? Nnyina. Ate maama yayagala omwavu. Era ne bw'aba yazaala abaana 7 ng'owomusanvu mwavu, asinga kwagala muki? Mwavu. Era wajja bakyalira nga mwazimba wamu asula eno. Bano abali mu ggoloofa bakana, maama jangu osula eno ewa Hasane ewatali seminti. N'agamba nze ŋŋenda wa Hasane. Ne bamuwa ennyama n'agiwa Hasane. Amakulu ne gabatuuka nti ennyama gye muwa maama agiwa Hasane. Maama lwaki ennyama ogiwa Hasane? Yabagamba nze ndya ennyama mwana wange ali amaluma, nze nali alya dda. Hasane genda onoonya ennyama ku bukya, va ku nnyama ya maama. Genda onoonya ennyama gye weetaaga. N'abagamba n'obbaga nti naye ndabye singa nina emmotoka ezisolozaamu ssente, omwana wange naali muwadde tekisi, naye abagagga balina ezaabwe bateekamu bantu be batamanyi. N'amugamba Hasane jangu omummotoka yaffe kwata yiyo takisi. Naye no Hasane gwe beeteekako naye nga yeewulira. Wano waleenawo abantu 3 kondakita waatula, atuuzaawo aba. Oli yamugamba lwaki totuuzaawo wakusa? N'agamba mwantuma ssente mmeka? Naye nkugamba eno ensi temalikako, ate okugimalako kugumiikiriza. Ate kino nkibabuulira, gwagenda okuwasa tannawasa, Katonda bw'anaagatta omwoyo gwo n'omwoyo gw'otwala n'akugabira, naawe gwe bagabira, Katonda agenda kubalongooseza embeera zammwe. Naye obuzi bwe tulina, ono agenda okuwasa ayina kyanoonya mu muwala, n'omuwala gwawasa ayina kyanoonya mu muki, n'ono agaba ayina kyayagala. Tebasobola. Kati omuwala ayagala muvubuka olw'okuba ayina ssente, kayina ono ayagala omuwala ayina kyamwetagako. Naye bali bagatta emitima gyabwe. Nze sireerabira mukoddomi waffe yaveeyo gundi mu Busoga ng'agenda kuwasa waffe eri Simba. Sheikh Tamusuza najja n'amwaniriza ekibibi, n'amugamba mutuusa alhamdulillah, ye kooti eruwanga toyambadde. N'agamba muzeeyo kooti nagiirabiddeyo. Seeka najjamu ekkooti ye n'amugamba yambala eno mujje katubaanirize. Najjeeko abakoddomi ne tubaaniriza. Seeka n'awa mwannyinaze, muko bakulu bange ne bagamba Seeka mwannyinaffe omugaba eyo yonna ejjinja ani anaagendayo? N'amugamba nja kufuna abanaagendayo, bajja kugendayo, muba temugende yabagendayo bajja kubeerayo. Abasajja abo tetuyinza kubatuuka. N'atwala mwannyinaffe, bwe twali tusoma obugembe gaafuuka maka gaffe. Omwana mwannyinaffe gwe yasooka okuzaala ye principal w'Ennaggalama n'abalala. Ebizibu bye tulina byonna neya tetulina, tulina bye tunoonya bye tuwasa. Naye gwe omuvubuka anoonya omukyala, wasanga omanyi
ate biseera biweddeyo. Abavubuka ba leero n'owasa omukyala n'omala naye emyezi 2 n'omugoba n'agenda n'amugoba n'agenda. Bannange tubuulire ku bavubuka abagenda okuwasa, n'osanga omuvubuka tayagala kunaaba, omukazi amutonaabe, empewo nnyingi, oneebaka naani? Ani gw'ogenda okwebaka naye? Kyensembyayo mbalamira okuyisa abakyala bali obulungi nabo okutuyisa obulungi. Bali be mulaba jana yaffe ate muliro gwaffe. Ebbanga litumalanga tubayisiza bulungi, twabia yaabwe kubawa. Ebbanga lyomalanga oli mukodo obeera oyisiddwa bubi. Era kyova olaba ntera okugamba abantu obonaabona gw'onoonya sitokisi. Maama Zahara sitokisi yange eri luddawa? Nakubuuza tuzambala ffenna anti oli mukodo. N'omusanga nga ajja dduka yenna atuuya nyowa yengodduka bagenda kwoza ngoye mulimu omutwalo gwange. Kati ayoze engoye atwale ki? Atwale ki? Ate abasajja b'omukodo, abasajja omulembe gwaffe guno tuli bakodo. N'omusanga ng'akukulira ssente. Waliwo omuddu wamu ng'omu yatuuka ewaka n'abagamba mumpe ku kyayi, ne bamugamba sukaali tewali. N'abagamba mubadde kimuleete kyayi, ne baleeta kyayi. N'ajjayo hafu kilo mu kkooti, n'ateekamu ebijiiko 3 mu kyayi, n'amala okutabula n'azzaayo ejiiko, sukaali n'amuzza mu kkooti. La ilaha illallah. Twekoze ebi. Tusaba Katonda atumalire ebizibu byaffe, atuwe obulamu obulungi, atukingirize endwadde enkambwe. Ebyesibye mu bizinesi zaffe Mungu abisumulule, ateeke emikisa mu bizinesi zaffe, ateeke emikisa mu baana baffe, ateeke emikisa mu bakyala baffe. Tusaba Allah asaasire bakadde baffe abatusooka okufa, abasonyiwe ebyabasobako ng'abantu. Tumusabe tuli atufudde atuwa abali tunaaza, atuwa abali tusaalira, tusaasire mu kiseera bagenda okutuyirako ettaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amanya gange nze Abdallah Uthman Segujja, bannange nga ndi musomesa Kireka Muzimu Primary School. Tuweeyo ku baana tugende tubagunjule. Essomero lyaffe lituuza ku nzuyi zombi. Ebibuuzo tukola bya gundi, ebibuuzo bye tukola baddu ba Allah ebya primary tubikola baddu ba Allah, tukola link mikwano gyange abakkiriza. Tutuuza abaana kuno, twatuuza abaana 37, ab'eddiini twatuuza abaana 21. N'olwekyo mutuleetera abaana. Abantu bangi nnyo abajja ku ssomero lyaffe, abalala basimba bizimbe naga tewali bizimbe, sina gye kuwa mwana. Abamu balowooza bizimbe bye bisomesa, naye ffe tetweranga. Era essomero eryo liruddewo nnyo. Bukyanga ntandika nakasomesa mu masomero 2, bukyanga ntandika kusomesa. Nasookera kusomesa Jjinja, bwe navaayo ne nzijja ku ssomero eryo lyennyini liri Kireka Kamuli awo, Kamuli Muzimu Primary School. Tuyina baddokita, tuyina abapoliisi, tuyina bammeeja, tuyina abaki abaana bennyini. N'olwekyo mutuwa abaana tugende tubasomesa eddiini. Sente ntono za kuteesa, teziriiko kukukanda. Leeta omwana, zino zenfunyeeyo ntiteeka ku ssimu, zino zenfunyeeyo zireete. Muleete abaana basome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.